ey'amaanyi gye nnyinza otandika nayo. There is a gentleman yagenda mu Nyege Nyege wa Wakaliwood, omuvubuka oyo omumanyi asala ekiwalaata. Ono yalina ekiso mu mutima. Poliisi yamukwata naye oluvannyuma ye yabagamba yali prank because Nyege Nyege was a festival. And you know you're creating panic around. Exactly. So poliisi yamukwata kworo n'agamba yabadde agezesa byakwerinda. Yabadde agezesa baana mmwe. So, tumufunye leero atunnyonnyole why did lwaki agezesa ebyokwerinda. Before we get to that, did you have a problem with it? No, actually nze kunze ku ngeri gye ntyamu actually I would feel bad, but simanyi eri abadde nyeganyege buli omu okola kyoyagala si we batugamba. However I believe maybe engeri gyakireesemu yabadde sikaru babusabusa nnyo creativity y'Abannayuganda. Shamunayuganda tasobola bikola ebyo. A nigga tried to be creative. Se abadde alina obbakanga nkakase bwasinga abawooninze mwanditandise ogamba abirabika atadeko blue bamuyitani tomato sauce. So anyway, tumunoonyezaako to listen to his story. Why did he give the world such a scare on that day abantu balina amasanyo? Babagenyi baffe abava Kenya kate baddeyo bagamba Abannayuganda bafumita ebiso si bwe badde mu jango nkugambya oyinza n'okutya ekiro. You're right. Otya kwebaka ekiro mu tenti sibanga kwebaka mu tenti yekwebakamu. Kati katuwulira emboozi ono mukulu atunnyonnyole lwaki yakoze ekintu okulikayo mu kkomera. Era nebaza abalabi mwenna n'abantu bonna abakoze buli muntu yenna kye yakoze okubanga ngetinga free. Tunyonyoleko olugendo luno olujja lutya kuba tulina vidiyo ze tulina nga bakukola makeup waliwo n'omukyala gwe wabadde naye. Tunyonyoleko oyo omukyala mwadde muzannya naye? Omukyala twali tetuzannya naye. Omukyala yabadde good Samaritan. Era to me is a hero ku bantu bonna babadde mu festival. Omukyala oyo musinkana nga tutandise okukola move nga tumuvinzeeko like 20 hours twetolodde nga tugenda tu actinga ngenda actinga ndaga abantu omuntu nga bamufumisa ekiso ayinza kubeera atya oba goyinza muwa buyambi ki. Kati nze intention yange yabadde yagala kulaba reaction okuva mu public. Singa osanga omuntu gwe bafumisa ekiso yinza korodi n'okukulaga kuba at the end nabadde njabalaga nti kino ekintu nkoze kikole kyovala lwaki na ending the Red Cross nga njagala ndabe ne reaction ya Red Cross bagenda kukola batya. Osegera kugamba nagadde nchekinge buli kimu abantu ababadde ku festival abantu ababadde ku security ebintu bibiri ebyo benadde focusinzeeko nga njagala kulaba reaction y'abantu abaze ku festival. Do they have a heart? Do they have a heart to help someone? Omukulu nanga yatugambye wandibadde otegeezaako ku bantu before nga tonnakola kintu kino. Ekituufu kinti singa nabategeezezza sandifunye reaction gye nabadde njagala. Oba okitegeera bandibadde bamanyi kye ngenda okukola. Kati enanga tasobola kujja kuŋŋamba nti ngenda kukubega ekikulimu munda ate nenkimugamba. Okitegeera ayina kujja nga taŋŋambye n'asobola okumbega ekindimu. Kati nange kye nakoze. Okitegeera kati ekyo kye banvunaana nze. Bakuguddeko musango ki? Impersonating myself. Kyannimye otegeera. Sisobola kwewayiriza mu mulimu gwange mu professional yange. Kuba I was doing my profession for a long time, 16 years now. Tewali atamanyi. Beggalira mu kisenge ne batulaba tebakkiriza nti batulaba wabula beefuula bakola ki abatatulaba era ne beefuula abatatumanyi. Kubanga what is Nyege Nyege about babagamba nti baba bagenze kwenda naye ffe tuba tugenze kwolesa ati waffe na connectinga n'abantu abandyetaaze ati waffe. Okisegeera nti bwe exposinga what I can do, someone will connect with me, will contact me, nampa omulimu. That's money.
there you go. But I think that is a level of creativity. Actually, cinematography chebaita stealing the moment. I know. And it was the headline for me in Nyege Nyege. And you we can even kugezesa Red Cross of wakati ausinga Red Cross yakoza amatyanka netafa ku muntu nayo yalina omusayina emwenyinyala nayo yandibadde exposed. Police singa yaluddewo oku counter reacting nayo twandi exposed nze but at least Nyege Nyege tetuba safe. Endoza yeyambyeko ne Nyege Nyege omanya nti abana baba safe. Red Cross Jerry, right. Police reacting it also. I think you could credit this gentleman. Katwatolole muko small time tukole ku sente. Tuine emboozi y'abashoshola ita